Mr. Soza ekiboozibozi. Ebiboozibozi biri bisatu. Ebiboozibozi biri bisatu. Njagala tusooke n'ekiboozibozi ekya mwana muwala eyagenda mu ndongo, endongo n'emufuukira endongo. Agenda okumaliriza okukuba endongo, atuuka eka ng'asazeewo nti ye n'omutima gwe tebaliddamu okkuba ndongo. Kiki ekyamulemesa? Kiki ekyamugoba ku ndongo? Munnange olwatuuka muno mwe nayagalira ennyo endongo mu buto bwange nga tugenda mu kyalo. Ebinaku ebiseera ebyo ebya Desemba ezo wabeerayo embaga mpitirivu. Nasangayo muyite kojja nedda taata wange omuto nga kumpi tuli myaka gye gimu nga tuzirumba buli wamu lwe tuwulidde nti eno waliyo embaga nga tulumba nga bw'omanyi abavubuka beeyo baagala abawala bavudde mu tawuni nga bankwananga ŋŋaana. Taata wange yali nnyo nga nteekako nnyo obukuumi n'angamba zina oba oyagala kuzina nabo temulina gye mulaga. Bannaye nga tulumba endongo lwali olwo tulumba endongo emu twagirumba ssaawa ya lwaggulu embaga ewedde tugenze kuzina. Tutuuka eyo abavubuka batwetoola ankagamba nedda ngamba nkuuma nnyo nga ate nange mpulira ntidde nga bavubuka bangi. Ekyavaamu ng'endongo eggwa tuddayo ewaka. Tuserengeta tuyita mu lusuku, manye ensuku z'eyo sayidi, ova mu lwono odda mu lwono. Ekkubo lyonna lyali lya kuyita mu lusuku, tukkirire tuyite mu lusuku ate tumale tusale ekitoogo. Naye nga ssaawa ziringa 8 tusala kitoogo twambuke ewaka. Nange tuba tucakkira mu lusuku ng'abavubuka bava waggulu nga badduka. Ne neekanga bwe batutuukako ne basooka batwala taata wange emisinde. Taata wange n'adduka ne bamugoba. Kati nze omuvubuka omu n'anneefunza ng'ayambadde ekikookolo ng'akutte akambe. N'aŋŋamba oba oyagala obulamu tugenda kutundula vanilla ffembi. Ne mugamba ndeka netandika okkuba enduulu n'akwata omuwa. N'aŋŋamba bw'oba oyagala emirembe nga toyagala kufa weebake wansi nga ŋŋaana ng'ayagala okunsala akambe mu bulago nga ntya. Munnange omuvubuka nga nsinza amaanyi ekyannyamba yajja alina kondomu. Omuvubuka nga tangwira ng'ankwata emikono gino n'amagulu ng'anfukamirako ng'aggyayo kondomu ng'agyambala ng'olwo nange ntidde kankanye. Bali abalala baagobye taata wange baamufudde emisinde. Kumbe taata wange yadduka waka kuleeta jjambiya. Munnange omuvubuka oba yaliko n'amaddu oba yali kikyamanya ddakiika ng'emu bbiri ng'amaze ng'ate ankwata omukono ng'amba yitawo nkuwerekere. Oba yali ayagala kumaliriza mission ye teyantuusako bulabe bwonna bulala kati ankwata ku mukono mba mperekere. Tumaze okukkirira mu lusuku tuwese ekitoogo tukiyiseemu twambuukiriza mu kalitunsi tulyoke twolekere gye balundira ente musooka kuyita mu ttayo ne mwambuka ewaka. Tuba twambuka nga taata wange we agamba yimirira awo ng'alina ejjambiya. Omuvubuka yadduka ne nga taata wange kuwulire kasita ndi mulamu tuddeyo ewaka abavubuka bagenda kututta. N'agamba alina kyakutuusizzaako ko nze tugende nja kukunyumiza enja nga nze naakankana bitya. Naye Mukama Katonda wange olwo lwe lwakoma okkuba endongo z'omu kyalo. Mbadde siyinza butabawa kiboozibozi kino nga namaze kuwuliriza kiboozi kya muwala
yagambye nti omusajja muvubuka yamwebasa mu nsiko nange nengamba nina okuluba waluno banange enkeera namunyumiza yaseka ekyo kyekibozibozi kyange bannange mbaagala nnyo Mr. Sozi we batuweereza bino bisobera naye omuntu taba mubi yenna kugamba ndoza kyenyinza okugamba gayi akugiddeyo ekiso okusala obulago kubanga ogezaako okuresistinga okurepinga nagenda okurepinga naye ate obwongo bwe ne bumugamba nti ate ateeka okwambala kakati eyo repu siri wano mu kuwagira repu nedda naye munnange kyewunyisa byenjogera naawe obiwulidde gayi najjaya CD n'azissaako ekyo kimu gayi amaze okurepinga omwana w'abandi ate n'alaba nga si kyansonga kumuleka ku kkubo n'amukwata ku mukono bannange n'amukwata ku mukono si mu ngeri y'obufuge naye nga balinga abaagalana n'amukwata ku mukono nanga ate tugende nkuwerekere n'amuwerekera bannange kakati abantu bakusanga waliwo ebintu bambi abaana abo bwala oba abantu sanga ebizibu nononya bw'obinyumiza abantu kakati nkuba akafaananyi ng'asanze muneeri n'amugamba nti owaayi oyo omulabye gw'otuyiseeko naye nga nkutte ku mukono nti abadde ava kundeepinga era nze golaba mbadde ku muddumu gwa kaso anti sijagamba muddumu gwa mmundu mbadde ku muddumu gwa kaso era olyo nga mwana sirika bikome ku nze toddamu bigamba balala ojja kuswala nga niyo mayiro akyagamba nti ojja kuswala tebajja kukkiririzaamu naye nga kikutuuseeko bamikwano eyo tuvuddeyo ekibozibozi ekyokubiri nkyogerere kakyeyogerere Mr. Sozi ekibozibozi munnange nze ekibozibozi kyange twali tuli ku kampasi nga nakyali wange ng'alina omusajja omukulu gwakolaki amukwana kati okyali wange munnange lumu tuva kusomera ngamba muwerekereko nga muwerekera tulinaawo ekifo ekyebbeeyi kyetwagendamu awo ewakaliga nga tulya twali ebintu byalya ssente nnyingi naye tutuuka ogenda omusajja yamusibuza gyali oba emitwalo 2 nga tudde ewaka nga n'olulala lujjanga era ngamba jangu omperekereko ku luno omusajja yatuvuga tutwala ku lw'e Masaka naye nze n'ekifo saakitegeera kuba nali simanyiiyo ne tugenda eyo ekifo oba wekyali waali wakula wati waliwo engeri y'ebbaala naye kale sijjukira bulungi naye ndowooza mu kwetegereza obulungi oba walingayo lw'omu simanyi munnaye nga tutandika kunywa mwenge nga tutandika omusajja agamba buli omunywanga nkuwe 15 buli cupa gy'omalamu 15 katusindike drink twali 3 nze ne mukwano gwange n'oyo omusajja kati munnaye ng'akuba wali drink saali munywe bulungi kwanza ndowooza ecupa 2 zinzijako ye ate wali ssente katutandika sindika drink emu nga bamuteeka bamuwa akasente neŋŋamba mama nange siisubwe nange nenywa nentuuka ng'oba ngunywa nguyuwa munnange ng'omusajja we yeetululamu nga tuyiwana muyiwe olwagira ndoza navaawo nze empezezza ndowooza nga 2 kati olwagira obudde ne butuuka omukwano gwange yali alina okukola ki ogenda ewaabwe era bannaye sitaani alina ettima nga ŋŋamba ewaka bajja kukola ki obudde bugenze neerekoona amale okundropinga gwe bagenda kudda bakole ki bakukime era bannange obusiru buno nga mugamba itiz okay kubanga olw'oluguudo lwennyini lwe yali akola kiro yali abeerako wali kumpi n'ewaabwe nga bamuvuga bamudropinga kati nze mu busiru bwange saakirowooza nti no naye omuntu ono bamala omudropinga kati ate nze ngenda sigala nti ano omuntu gwe sikola ki gwe simanyi kubanga nze ndi muntu am that friend like kyali wange waba neggayiwe tuba tufuuse ngoba baluganda tubanga baluganda nze mba sibirinamu mu mutwe biba tebindiimu munaye nga bamudropinga nga omusajja akoma wankima
kati bwe yatuuka nga ndaba tekikyakola na makulu nze kukola kikusiga yagenda otuuka ndoza nga ziweze essaawa ng'emu awo munnange nga mugamba tekikyakola makulu kati ne boyi n'okwebbuwa naffe tukole ki tugende musajja nga ngamba okke tugende ng'asimbula emmotoka tuba tufuluma ng'avuzeeko katini bw'ati sayidi ne sayidi nga waliyo ekikomera naye ekyema nga waliyo ekikomera ky'essomero omusajja nga tasiba emmotoka kwe twali tutuula nali ntula mabega nga atula mu maaso nga tasiba emmotoka omusajja nga ngamba njagala kukwata ku bbeere konze wangi gwengaani bannaye nali ntamidde n'obwenge bwanzigwako ne mugamba oli bba wa mukwano gwange ate kakati otandika otya nanga just kukwatako bukwasi kale kannyongeko baganda bange nalaba firimu y'abachina nga sibitegeera nawulira nga kimpeddeko kuba kyali tekintuukangako nina amaziga ga kumpi gantulikirawo ne mugamba nkwegayiridde ssebo simbula emmotoka tuve wano nagenda olaba amaziga tegagenda kuntaasa ne nteekako ebanja naye nga nze ateekako ebanja yadde ne bibiri mu nsawo nga ne gye yantadde olugendo simanyi nayo twayingiddeko munda sirinaamu ssente obimanya eby'abaana ba kampasi naawe munnange bwe nateekako feesi ebanja awo omusajja n'ategeera nti waayi kalabika sibe bano abawala abayabayaba omusajja n'asimbula emmotoka ne tugenda naye kuva yaŋŋamba mbu kankwate ku bbeere kankole ebiki neŋŋaana n'enseko zaabula n'essanyu lyabula n'omwenge gwanzigwako yavuga emmotoka nga nsirise nga yeeyogeza yekka nga soogera bannaye sinze yalaba atuuse ku enviiramu ewaffe naye we twakomawo ne ŋŋamba kaakati eno incidenti nginyumiza mukwano gwange oba sigimunyumiza kati mukwano gwange oyo embeera ze yono omuntu ndowooza oba gw'otasobola anyumiza kintu era bwe twaddayo nasirika busirisi wabula gwe yaddamu ogw'okulala okuŋŋamba mbu jangu omperekereko ngera agenda sisinkana omusajja y'omu neebuzaabuza namugamba sigenda kusobola neebuzaabuza ndowooza ne beemiitinganga kati olwagira ndowooza ne baawukana lumu tuba tuva ku ssomero omusajja emmotoka netusibirako naye tumusanga banna omusajja namukubako oli muŋampulira obusungu muli mutima ngamba naye ku nsi kuno abantu baagala ki nensirika nga omusajja anyumya ebibooziboozi naye nze nga simmuka ne beebuuzabuuzaako awo nga soogera wabula n'emboozi ye saasobola ginyumiza oyo mukwano gwange kubanga mba munyumiza twandyawukanidde awo kubanga embeera zo oba ne bakyali bongo bamanya embeera zaabwe munnange nenyumizaako bano bakyali bange abalala bakyala nze nakoma okuwerekera kati bwe tuzenga tuwuliriza bino ebiboozi bya mwamisozi muli mutima nasirika ne ŋŋamba ono yali ampaddeyo nga nze nali sikiinaako idea naye ne ŋŋamba nedda obuyabayaba bw'abasajja abamu alabika omusajja ye kaali kaagala kuba kamanyiiro ng'akikoze nga ye ku lulwe nga bambi n'omuwala yali takimanyiiro baddiya okuwerekera muwerekera naye nze nasavaivinga naye oyinza obutasavaivinga kuba kati singa omusajja oyo yaŋŋamba fuluma emmotoka nanditambuza bigere empaka gye nali mbeera nga n'oluguudo lwali lwanjawulo nga distance nnene nno ddala ate naaba amasomero mbamanyi tetubaamu na ssente so kati munnange abo bamperekeraako mulimu abasajja abatalina mpisa kozi nze nabanga ne bakyali bange natwewerekeranga naye tekintuukangako naye omusajja yagimmenya baddiya mwegendereze oyo mperekeraako olina okubaamu n'akasenteko mu nsawo basajja abamu mpiso teyeesigamwa kuba kaakati yalina omuntu ate nze yali anjagaza ki kyekyo ekibooziboozi kyange nze era okuzunga okwerekera omwana w'omuntu nganiramu kasente mu nsawo ate ne biromboka kugenda ate gwe tukulekewo siba kuba mukalabakalaba nali nja kuliibwa mu bifo ebitali byange mugatiibwa agayitirivu kugamba abasajja ddala tuli awo mpiso teyeesigamwa obadde ne girlfriend wo ne mukwano gwa girlfriend wo odropinze girlfriend wo
kati odropinga mukwano gwe naye era oyagala eyo opportunity ogikozese era oleme muviirakaawo. Abaana abawa ne basirikira ebintu kati nange nkuba akafaananyi ng'omuwala ono agambye mukwano gwe nti owaye gayi wono yabadde antawaanya jjo ndaba nga abatabudde ndaba nga ate ku nkomero afuuse ye mubi ndowooza era ebintu ebimu abantu abamu bajja kusirika ne tusirikire ebisirikika ebitasirikika tubyogere. Actually chances nyingi nti singa obadde nze nga tugeze nze Jessica nga mukwano gwange ye Teddy kakati boyfriend wange amaze okundropinga kati adropinga mukwano gwange ate agenze eri atandise omutigaatiga njagala babuulira the biggest percentage of such people bawunzikana ono tawangadde naye ekyo mbabuulira mullo. Ono omulenzi taba mulungi kubanga omuntu gw'oteekateeka okuwangala naye ate lwaki ozannyira ku mikwano gye. Relationships ezisinga ezibaddemu embeera bwe zityo ziwunzika tezisurvivinze kubanga ono aba muntu mukyamu. Zino olumu ziba red flag zetuba tutalabye naye ate olumu mikwano gyaffe baba bagezaako okutuusaako embeera eyo bo baba babirabye. Unfortunately batono abakugamba n'obikkiriza era owunzika ogamba ono yayagadde obbatabula bw'ogenda obbibuuza boyfriend wo ng'amusalako eno ebigambo nga oyo muwala yabadde anetega era yabadde anatega naye bwe nagaanye ensonyi n'azifuula obusungu era n'agenda vaayo ng'anyooka kumbe bamumisleadinze oli bamublackmailinze. Chapter closed. Omukwano gwono gufudde ku nkomero n'awunzika nga n'ono amulemye. Like nga relationship like the relationship between you and your friend kaput. The relationship between you and the boyfriend kaput. Bonna n'obafiirwa. Abange ekibozibozi ekyokusatu lwaki maama abaana be yazaala abagaana okumuyita maama ayagala bamuyite baaba. Mr. Sozi ekibozibozi. Mr. Sozi ogamba otya mukwano kansuubira olya bulungi nange ndi bulungi. Nze njagala kusharingako ku kibozibozi kyange kigenda beera kiwanvumuuko naye it's about these festival seasons. Kati munange Sozimu nga butuuka nga nkola nayingira mu Kampala nga nkyali muto kuba nakoma musinya ya kusatu nenyingira ekibuga nakola obawo sigaalo. Sozimu nakola obawo sigaalo. Mr. Sozi nakola obawo sigaalo nempulira nga bintamye. Nakola mu maka 3. Nali nakoma musinya ya kusatu nasoma bukyali nga tubeere tufuirira ku kifuba. Wakawe nasooka okukola nasookera kukolawo namuŋŋoona nenvaawo nenzira eyo bayitayo wa Kibuye nenvaayo ekibuye nenzira e Muyenga mu maka g'omunene omu mu gavumenti ow'amagye. By then yalina mukyala we ng'abeera eyo naye kateeka yasengukayo. Munange nga nkola obw'obusigaalo nga buntama saabufunamu. Nandi bufunyeemu naye buli kasente ke nakola nga maama akatwalira bato bange basome. Bane maama yali ayingidde ekibuga by then. Munange nga nkola nakola nempulira nga bintamye. Nga nvaayo nga Aunty Sue ankomyawo ewaka. Aunty Sue oyo mukyala w'omunene era abeera wa Muyenga. Nga ngenda kuza ewa maama wo bangambye obuuka ekikomera n'ofuluma oyingira obudde bukya naye nga Mr. Sozi nga sifunangako na budde budeetinga n'abalenzi nga simanyi kubuuka bikomera simanyi na byabasajja nangamba bangambye wajjamu n'olubuto nga n'ebyembuto simanyi ebabikola simanyi naye bajjamu lubuto. Munange nga Aunty Sue ankomyawo ewa maama. By then maama wange yali apangisaawo katwe eyo mu nkere nga gyabeera. Munange we yankomyawo nga maama akola ki nga ngamba ngenda kutwala ngenda kufunira omulimu otandika okuweereza emmere. Onzo otyo bwe natuukayo naye nga bagambe oli sisita wange oli baaba wange nze ndi baabawo. Nalina ne mukulu wange naye nga ffe maama ffe atugamba tumuyite baaba Eva tumuyite baaba
era nga bwe batubuuza tubagamba yo baba waffe naye nga tiye maama waffe atuzaala. So Mr. Soze essira kyatuuka maama n'atukoowa nga maama tayagala tubeere naye, nga maama tayagala oba nga tumuswaza bibyo by'okuzaala ng'okyali nga tuteeka tumuswaza. Mr. Sozi natuuka ng'afuna boyfriend. Naye nze Mr. Sozi kuva buto nkimanyi nti omukazi akula n'afumbirwa, nga ze simanyi nti omukazi akola, nga ze manyi omukazi akula n'afumbirwa nga ze kyemmanyi. Kati embeera eyo yatabuka, twali babiri ne mukulu wange, naye mukulu wange mama yali amufunidde oba osigalo, ate ye yagenda okujja mu Kampala kuba ye yakula ne jjajja wange nga ye yali yakayingira ekibuga nga avudde mu bufumbo obwo bwasooka. Naye nga nze ate nakibeeramu dda nga ndi mu bwawusigalo nga nvuulubano bwawusigalo, simanyi kunyiga mmere, simanyi kusiimuula nnyumba, nze simanyi byakufumba ebyo, simanyi kusiba mmere nga sibimanyi. Manyi byeri mu kyalo kukeerakwera nnyumba kwera lujja kulima nga byemmanyi. Munange ng'afuna boyfriend olw'embeera mama gye yatuyisangamu awo mu kazigo kuvuma ate okuze, twali mu myaka egivubuse. Njukira obulenzirenzi kutulaba awo ku mizigo ninga mama akuvuma, mama ng'akuvuma ng'oluusi abakuba naye nga tetuli bakulu. So we nafuna omulenzi oyo gye nali nkolera mu mmere nange nga mbeera na mulenzi nga mbeera na boyfriend tebwali obwo nga lubuto. Bembe bisekerwa nga lubuto. Naye omulenzi oyo mama yali yamuŋŋaana dda olwa tribe yaabwe nga omanyi nti Abaganda basusuula biki twala tugende nga nze siibimanyi. Era mama teyayagala ku mulenzi oyo n'omwana wange nsuubira era tamwagala bulungi. Mwagala era si yamwagala ennyo ekiri awo. Kati munnange afuna olubuto, biseera byali bya Krisimansi. Bwe nfuna olubuto, ffe mu Krisimansi twagendanga mu kyalo, buli Krisimansi tugenda mu kyalo, naye ng'ogenda ku ssente zo nga twesonda. Saayina ssente, nina olubuto. Mama kye yakola n'akweka buli kimu nga mama takyampa mmere, takyandabirira. Jjukira n'omulenzi ono nze we namufuna be bano abalenzi abasula ebiguluupu mu nnaku enkulu nga baddayo ewaabwe, ndowooza muba mubategedde. Munnange omulenzi nga banne bonna bagenda ebyembi, omulenzi baali bamugoba ne ku mulimu nga talina ssente. Banange buli Krisimansi weetuuka nze nzijukira enjala. Buli Krisimansi weetuuka ekintu ekyo Sozi kyatwala emyaka ndowooza oba 4 n'okusoba oba 3. Nga nze buli Krisimansi weetuuka tetuba na kyakulya. Buli Krisimansi weetuuka nze era kasitampulira kana kayimba akagamba mbu we wish you a Merry Christmas and Happy New Year ng'omutima nga nzirayo eri mu 27 eyo. Enjala yannumira mu nnyumba, sirina kyakulya, nina olubuto, kamunguluze nga nkuba. Mr. Sozi kamunguluze yankubanga nga ngweri enda okuyimukawo. Nzijjudde amabwa, zijjudde ebiki, naye nga kamunguluze oyo yavanga ku njala. Zera ne kituuka mama nangoba ewaka. Naye nga kyaliyo eri ku kalimu kali, jjukira bali bonna bagenda mu Krisimansi gye nakolanga mu mmere. Naye nze muntu eyali tamanyi kuseevinga, tajja balimba. Nali simanyi bya kuseevinga. Ntonule kuseevinga naye ebyange biwanvu. Enjala yatuluma, ekiseera kyatuuka kojja n'aŋŋamba naye ggwe noonya omulenzi oyo akutwala ewaabwe, waba tasobola kukuwasa akutwala ewaabwe. Ekiseera kyatuuka ng'omulenzi yadduka naye namunoonya ne mmufuna n'antwala ewaabwe. Bwe yantwala ewaabwe
n'embeera eyo n'olubuto lwange n'endukuliza eyo ne tubeera eyo. Naye Mr. Sozi ffe twakulira mu bulamu obulungi kuba twakulira mu sizoni nga ya mmwanyi. Nze nakula manyi buli Christmas oyambala olugoye, buli Christmas twambala engatto. Naye obulamu bw'ekivubuka buno bwayonoona nnyo memore yange gye nalina mu bwongo. Ne mmanya nti omuntu abonaabona, omuntu asiiwuuka ye taaliwo. Nsaakula na taata wange, naye taata gwe nakula naye ne maama banjagala nnyo. Oyo yali maama wange naye nga taata wange siye, naye banjagala nnyo. Naye Mr. Sozi, kano kalowoozo, abazadde abeegaana abaana mu bantu. Kuba Mr. Sozi ekintu ekyo kyatwala ebbanga ffe. Maama alwawo okutulaga mu bantu. Bamubuuza jjasa abo baana bo nga yeebuzaabuza nga tugamba. Kuba yali yatugamba dda tumuyite baaba. Nze ne sisita wange. Naye essaawa eno tetuli bubi. Yedde twabonaabonera ebbanga lyagenda mu maaso nga tubonaabona. Twabonaabona nze ne sisita wange. Naye ffe maama nga tabeera naffe. Ffe maama tabeera nko mu kizibu kyaffe Eva tuleka ffe twerwanirira ffekka ng'oggyeko bali abato be yazaala mu taata oyo. Ffe nga terwana ffekka, ffe maama tatuyirangawo ku mubiri Mr. Sozi. Nkuze kutuuka no sirabanga ku maama nga akuyiriddewo omubiri. Era ffe maama waffe atwagala tuli bulungi. Akwagala olina bw'oli. N'essaawa eno ne w'obeera bubi kuba nabeera bubi mu mwaka ogwo 2019, 2018 n'enzirayo ewaka nga byonna bigaanye. Mr. Sozi maama yampisa bubi. Ate kyasooka ku mukulu wange. Maama yatuyisa bubi. Naye ng'ate abalala we bagenda, essaawa eno maama yagula eggayaza n'azimba. Bo babeerawo free, naye ffe we tubeerawo. Maama akuvuma nnyo nnyo mpaka ne weetamwa n'otuuka ekiseera n'ogamba ye kiki kaŋŋende kampe ewaka. Naye nga Mr. Sozi okubonaabona si kufa. Essaawa eno nze ne sisita wange tuli bulungi. Tuli bulungi. Tetulinatuuka gye tulaga naye nga tetuli bulungi. Sisita wange ali Saudi, nze ndi Iraq. Naye tuli bulungi. Buli omu alinawo akantu ke. Nagamba nti ne wemba siina kye nnina. Kano kange. Waffe maama waffe yatuukanga n'essaawa n'agamba nze ne mba nfudde wano wendi w'abaana bange. Naye ng'abaana bagamba wano waabwe balina ne mu kyalo gye twakulira era nawo waabwe ne wano wuwe. Naye nze Mr. Sozi taata wange ne bwafa essaawa eno sifuna mugabo ku taata wange. Kubanga alina abaana be bakulu. Abaana be bakulu. Bandabye bukulu kati niyinza obutafuna ku mugabo gwabwe. Niyinza obutafuna ku mugabo gwabwe ate ne sifuna na ku mugabo gwa maama. N'essaawa eno ze kineeyimiridde emikono gyange nti Katonda ampadde obulamu okukola nkola nina bwendi. Nali nzadde abaana bange babiri naye omu yamala n'afa. Kati nina omwana omwoyo eyanviirako okubonaabona kwange. Waawo namala n'endokoka n'ensumulula okuva mu bikolimo bya nnyabo naye nga tekyali kyangu. Maama nze yankolimiranga olw'omusajja oyo. Ojja kubonaabona, tolibeerako w'obeera, by'ompisizaamu byonna bali bikuyisaamu, tolibeerako w'otuula, ojja kuzunga. Mr. Sozi nazunga mu nsi muno. Mbonyebonye mu nsi muno. Nga leero wombuuza obeera wa? Mbeera Kasubi. Enkya nkugamba mbeera Namuŋŋoona, luli ne nkugamba mbeera eyo. Ne gye mbeera nange kennyini simanyi eyo naye nga kuzunga naye nga kutambula. Mr. Sozi ze nebase n'abasajja be simanyi muwendo naye nga noonya relief nayo neegaana. Kuba oli omusajja n'amala n'enjawukana naye teyalina future. Nakati talina future. Si mukozi ali awo ngalo bunani. Naye nga sinatuuka gye ndaga. N'ebyo byonna bigenda okunvaako nga maze kulokoka. Bwe nalokoka ne mpayo obulamu bwange ne kana akatono ke nnina nkafunye maze kulokoka. Naye nabonaabona Mr. Sozi
bwe nava omusajja oyo namala ne nfunayo omusajja omulala taata w'omwana wange ono eyafa ng'awezezza emyaka 6 ng'ayinamu ku ttooke nga tuli bulungi era nga omanyi ebigambo bya maama nze maama nge ye muntu akubira abasajja essimu babbaabo nakusaba ssente n'abasaba ssente nga gwe tomanyi omusajja akumala kuva munagana naye maama wo ssente zansaba n'owulira gwe kennyini ng'oswala era okwawukana kwange eyo banangira bingi nnyo byava ku maama wo wanaakuba essimu dayirekiti mukazi ki atatya bako bingi nawe n'owulira ng'oswala n'owulira nga kikukutteko naye tetuswabeera naawe kiwulira bwentyo n'obufumbo bwange bwo ne bufa ne biva ku ebyo nitandika ozzunga mu nsi nitandika okubonaabona mu nsi muno nze nalwawo okutereera ng'okubeerako obulungi nga mmaze kugenda wa maama ate nayo ng'akugobayo ng'akulangira abeegaana mumpite baaba kiwulira ne tubonaabona weetutyo mu nsi naye okubonaabona si kufa nze omuwalabu mubi naye ate nze omuwalabu wange sijjagamba nti mubi kuba yannunudde Katonda ng'akwesezza ye byonna bye nnina sandi bibadde nabyo Mr. Sozi onansonyiwa okuwanvuwa ng'ekyo kye kibadde kibozibozi kyange yadde kiwanvu yeemu sitole yange mpanvu ndafuna olunaku yina love story mpanvu Mr. Sozi naye kyenniza okugamba abaana abawala tuzaala nga tuli bato sigamba nti tuba twagala naye yagala omwana wo otamwagala tewali agenda mukwagalira Mr. Sozi maama affe teyatwagala naye tewali muntu yali atwagadde kuba maama teyatwagala n'ensi neetugaana ate abazadde be bakugaana n'ensi eba egenda kugaana ensi yatugaana nze taata wange yaŋŋaana nze mu bulamu neebalako basente mmeka taata wange ze yali ampadde sambala nko ku lugoye lwa taata wange muwalabu wange ansingira ne taata wange anzaala wa muwalabu wange amanyi sayizi y'engato gye nyambala amanyi sayizi y'ekiteteeyi gye nyambala amanyi sayizi y'empale gini gye nyambala ekitali ku taata wange kiwulira taata wange yaŋŋaana maama wange yanimbereddewo yanjagalanga muto naye ate yansuula mangu myaka 13 omwana aba tannatuuka kwetengerera maama yayagala neetengerere ate mu kwetengerera muyambireko ne ku bato bange kate nange nali nkyetaaga obuyambi bw'abazadde naye okubonaabona si kufa osabanga nnyo Mukama n'akuwa obulamu n'akuwangaaza you never know Mukama eyo gye yali kusangira n'akukwatako Mr. Sozi siri bubi mubali obubi sikyali mukati ndi bulungi sijaga nti ndi bulungi nnyo naye ate nga ndi bulungi okusinga kiwulira nze ne maama nga ajja ku ssimu yange nensirika ng'alina byaŋŋamba omutima ne ŋŋamba naye kati ono yakandaba nti ndi mwana ffe wodde ewaka maama akubira ensi yonna ng'ewakomawo ewaka nga we wadiba n'akuvuma ensi yonna n'emanya nti wadiba Mr. Sozi ffe maama waffe yatulangira okudiba si wakana kituufu twadiba era nga bw'akyogera twadiba naye Mukama yakola ebyasooka yalina final say ku bulamu bwaffe tuli boolo naffe Mukama alituggyako ekikolimo ky'okudiba nga we yatuggyako ekikolimo ky'obwavu byonna Mukama abisobola Mr. Sozi webale kutuweereza webale kutwagala nze nagumira ku love story z'abannange ze mpulira mu nsi muno bayita mu bingi nate nensaasira abagamba nga bakaabira abazadde baabwe neŋŋamba kale ono singa kimanyi nti ffe abamu tubalina nate tewali kye batuyambye ate olumala neŋŋamba owaayo osanga owe yali wanjawuloko ku wange bye bye tuyitamu ng'abaana tuzaala nga tukyali baana tuzaala nga tukyetaaga obuyambi bw'abazadde baffe nate abamu ku bempuliddeku tebayita nnyo nga te mu bimu kuffe bye tuyitamu nga tuzadde
Tumiddeko abazadde abaagala abaana baabwe yadde baba basobeza. Tuba baana. Naye era kiva kuba nti tewali mukwano gwa maama na mwana. Mr. nze sirina mukwano gwange na maama. Teguliwo. Kabe tata teguliwo. Ate taata wange oli eyafa yalina omukwano gwange nga munyumizaako. Nze maama nga awulira ekintu walala nnyo nga ye sikimubuulidde kubanga tetulinawo connection. Tewali connection wakati waffe na maama waffe. Sister nga omukulu ye yakula ne jjajja era yalina connection ne jjajja. Nze ngambe kintu kyajja kigoberera kubanga wendaba mukulu wange ne jjajja yandibadde azaala mukulu wange naye ate okuba nti ate muzzukulu olaba nga waliwo ekijja kirondoola eky'okuzaalira ku lujja kuzaalira mu ssomero olina emyaka gy'otasukka. Nkirabe ku bulamu bwange, nkirabe ne ku bato bange bano abanzirako ng'omwana tasukka myaka 14, 15. Nze Mr. Sozi neebaza Mukama nti yandokola. Ebyo byonna nze mbirwanako ebijja birondoola mamange, ebirondoola ekika kyaffe, nze mbyerwanako nga nze kuba nze mmanyi obulamu bw'empiseemu bungi ate nga bubi. Obulamu bw'empiseemu bubi. Omuli rejection, omuli rape, omuli oba ngambe nga buli omu akugaana. Eyo rejection nga buli omu akugaana, nga buli omu akuwaayiriza, nga buli omu tewali akwagala. Bwe bulamu bw'empiseemu. Tewali akwagala. Naye nina abantu bange mu bulamu bw'engamba nti ono gundi mu mbeera embi teyangoba. Anti gundi ati hali eti mu mbeera embi yanjagala. Nangamba olunaku lwe nali ngenda osusula ebweru n'olubuto anti hali eti yaŋŋamba genda osule n'emikwano gyange. Naye abantu be nneebaza abansembeza mu bulamu obwo. Mr. Sozi nkwebaza olwa channel eno y'okweyabya. Bingi ndiba nfunye obudde ndikuwa love story yange. Naye neebaza Mukama olw'obulamu bwange nti akyankuumye. Sinnatuuka gye ndaga naye at least siringa bwe nnali. Ekitiibwa n'ettendo mbiriza Mukama. Mr. Sozi nkwebaza nnyo era nsaba Mukama akutuwangalize. Bamikwano, kino kisusse nno ku kiboozibozi. Kisusse ku kiboozibozi. Ebigambo ebirimu bireeta okulumira eri bamaama abamu. Naye ng'abazadde abamu ennaku zino baagala baana balina. Ate munanga abazadde abasinga ndowooza oba tugende nga tuyiga kiige nti ekyo kya buntu. Kizibu okubanga abazadde bagenda kwagala nnyo omwana atalina kyavaako nga waliwo eyalina kyavaako. Christmas egenda kutuuka onaze n'akasawo k'omuceere n'akakuba mu nsonda. Ate gwe bwozze ewa mu bazadde bo ate gwe oli mu kutoola ku kasawo bw'oba ojjidde Kampala anoga akantu aleko kilo 2 eza sukaali. Nkukakasa si kyangu abazadde okwagala ggwe okusinga oli yaleese sukaali. Nolwekyo ebimu tugende nga twetegeera tumanye nti tulina kwerwanako bwerwanyi. Abazadde baffe tubawe ensonga okutwagala oba abantu tubawe ensonga okutwagala. Kakati bigenze bikyuka nti omwavu ayagalwa nnyina. Tulaba nga ne nnyina amuvaamu lwa bwavu. Kiki kyofunye mu kiboozibozi kya sissa? Ky'oba oteeka mu video description tugenda obanga ky'oba oteeka mu comment section tusisinkana mu love story nga tuwuliriza ekitundu kya sister ali ettake eky'12. Jjukira nti ebuzaayo ebitundu 2, 12, 13, 14 ebitundu 3 love story yo ebeere nga ekomekkerezebwa.